Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Wilba for Sikino Miyanja, and of course lero tuzze ne updates oba gite recap eya National Unity Platform. Omukulu gwe naye Maijo Mayambala Joseph owa Kololo 4 mu Uganda empya togenda kuddamu kulaba kye bayita family rule. Museveni bukyanga tuwamba ku mudumu gw'emmundu myaka 40 ate family ye yetukuga ye nga ye presidenti n'akwata mutabani we mutabani we n'amufuula nga yakulira amagye ng'amagye agafugira ku mumwa gwa cupa. N'agenda n'akwata baganda be ne bawamba eby'obugagga byonna. Bannange kambabulire, Uganda ndagga. Uganda yesinga gold omungi mu nsi yonna. Buli mwaka famire ya Museveni etunda gold wa billion. Sebo nakugamba buli week. Yes sebo. Nja kuchaza ku Focus kuno berenga otuwa update. Otukume nga tumanyi. Is a revolutionary trail. Otukume nga tumanyi. Era tusigalenga naffe twekumira mu kumanya okwo. Yes sebo. Soko obuze kubaleba Focus TV. Then oluvanyuma tusimbule. Baleba Focus TV mbalamusizaako mu ngeri enjawulo. Mayamba Yozefu nga bulijjo gegange aka Maijo. Kansala addako wa Kolofo. Mu mulembe gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ingini abali mwezo yajja okukulemberamu ekibuga. Meya Katabu Moses nga Meya wa Division. Tujja kuba nga tuweereza abana Uganda bulungi nnyo. Ate MP wa Kampala. MP wa Kampala ajja kweyasa abawandiisi David Lewis Rubongoya. Ground kwali. Era sebo kantu ayeka kisaka nokugamba nti ngenda kuzomeze 12 November. Yes. Mbutongole tugenda kuba ne launch ya campaign za David Lewis Rubongoya. Kampala wano. Kampala ne kama cha mukisaawe. Ngenda kuzomeze 12 buli omugamba munno omulwanyizi w'abantu. Saba wandiisi owafu wa generation yaffe. Oyo mumanya like ekibuli kyalina si kye. Saba wandiisi wa generation yaffe. Abaana bakoze ebyafaayo ne bajja ne basitula party. Ne bamenya audizo nezibadde pate neteeka abantu ku bunkenke. Tugenda kuba official twanviringa campaigns ngenda kuzomeza 12 ekamocha. Era kye kyanziye mu trail. Okujja tukole okomeyo ku ground mukole nteekateeka. Kole nteekateeka omukolo genda kuba gwa maanyi nnyo, abaka ba parliament bangi nnyo, bannankyukakyuka bangi nnyo, abakulembeze ab'enjawulo bangi nnyo. Okay, agoberera Focus TV y'omukulu Mayambala Joseph for you nagamba nti ali audible. Musajja wankyukakyuka. Era gwenzikirizamu nti Kololo 4 lumunaba temukoze kutagaatagala y'omuntu omutuufu gwe musobola okubanga mutambula naye. Olunaku lwa leero Maijo tulina nyina stories zenjagala okumpisizaamu recap eya trail eno gye mulimu okuva eGomba olunaku His Excellency Kyagulanyi yagenda ewaabwe gye bamuzaala. Manyi byankizo bagamba omuzira olustayagalwa ku kyalo kye. Naye bannagomba batandika eggulo limu okusimba ebiyitirwa okuva Busega ku Lugulu ne batulonanga baluwamba. So ngenda tuyisizaamu ekyali eGomba kyabadde Sembabule. Of recent mwabadde Kazo Kiruhura ewali amaka ga General Museveni wa President Yoweri Kaguta Museveni ekiruhura gyazaalwa ekiruhura gyawangaalira gye mwabadde. Era ntulaba empisa oba enneeyisa etali ya buntu eyabaddeyo na biki bino n'ebyabadde ogenda kuba tuyisizaamu ne leero nga muli yisingiro. Recap eno yonna obenga ogituwa. Tutandike n'olunaku olwasookera ddala Monday. Kakali weewale nnyo muganda wange Adde. Olunaku lwa Monday twasimbula kavule. Moving time n'etandika. Ng'era ennaku endala zonna eziba. Kino kyanjawulo nti twali tugenda mu kitundu omulunuzi waffe gyasibuka oba gyazaalibwa Gomba. Ekyamazima abantu baatwaniza kuva ku gate ya Kitebe. Era His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku yalina okubalaaliza ezi 3. Naye twasanga akaseera akazibu okuvuga okuva ku Kitebe okutuuka eGomba. Procession natandikira ku gate. Abantu baatwaga omukwano. Abantu baatugoberera. Gavumenti ya Nakyamala egenda okuba nga kikisuseeko twatuuka emaya n'esalako eggaali ezimu. Era of course mukavuyaawo baganda family bafunawo ebisago baganda family abakuba. Bagana famu ne betobera n'okwetobera ng'osubi yakolwa bagana fa ebyokwerinda. Nevertheless netutuuka laale soka ali Butambala. Kali amaanyi mangi. Soko nziriremu wano okuva ku Kitebe. Oluka video akalaga amagye gajja ne gasalako era gani waliwo baakubwa embooka awo. Kituufu. Omukulembeze avaawo ati era kyekyawaliriza okulaba nti mbeera kye yaliwo okulaba nga mugivunuka okutandika okutambula. Omanyi ffe tuli non-violent nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'asiba atugamba nti bannaye
leka bo batusonkereze neve tujja basonkereza era nga bwomanyi his excellency abafuluma tugenda muloka zifuluma zigenda kwa loop internally yes twekola mu discipline betu atufuluma tukungana tugabane tugenda ababoda muvuge we muti abamotoka muvuge we muti yani tubane order kino kola kyotambuliramu nenga omanya abantu abambatira okwagala okulagana chema era nti bakola nnyo yes debagala okujja bateko olusi unwanted stampede na era at the end of the day people power overpowered gun power yitutambula nitugenda era wasinga twatambula mirembe paka emaya badyamu okwagala tukoleke fujjo lyerimu maya lwaki babakwatira emaya emaya juga his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu yalina okuyita mu Busiro East Kyengera awo eyo eringa meka ya revolution nga siwe bantu osobola nti awo his excellency abayiteko misinda dduka agende emitwalo n'emitwalo gy'abantu negyeyiwa ku nguudo tukira baliko obusungu bwabwe kwanga baali bazimbye ebiyitirwa byabwe eggulo limu ne babijjayo nakyemene n'asindika abanywi b'enjaga n'abayayi ne bekoona ne babijjayo nga beerimbise mu bitongole by'okwerinda so nga abantu balina eri ajja okwakakasa ku nakyemene ne bonaakuulawo ebiyitirwa byaffe message tugikuweereza nti tukooye tulina kira kye twagala mmanya so manyi gaali mangi nnyo naye ekisinga okuba ekirungi nakati waliwo obuvyo baganda baffe bangi amu babatomera n'obatomera mu kavuyo k'emaya naye katonda tusimatula ne tukayitako lwaki mutika abantu abayitirivu batyo batwala mu byalo nedda kiri ekintu kyagamba lalizi 70% mubajja Kampala ne mubatwala mu byalo andi kakati omanye aboogera ebyo be bali baganda baffe ababaasiza abaana b'essomero ne t-shirt be batera okwogera ebyo Logwabo bakunganya abantu 5-2 ne babaza t-shirt akwata ka drone kayimirago ne kaneko kubeifana ebiri waggulu baloza nafe betuba tutikka ne tutika betuyiwe Kyengera ne tuyiwa abantu emaya ne tuyiwa abantu ensangi ne tuyiwa abantu mugenda mu bamansambu babalinde ne tuba mansa nga tuba tuyina amaanyi ne tugala n'amaduuka g'abantu ne tudeployinga n'aba bagulu ku bizimbe n'emiti njagala nnyo ekitiibwa Mwami Museveni atulage kulalize nga abantu balinye n'emiti waggulu nga balinye ne ku bizimbe omwaniza tekibaawo kamera tebazisinuzayo naye kakati ffe twebaza Katonda fe okwawokanako ne kampeni ya Mwami Museveni. In fact kampeni ya Mwami Museveni ati bokwako kizibu okwata ebifaananyi ba PPU Presidential Press and Public Relations Unit naye ffe tuli open buli blogger yenna tumukiza fate his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu yatugamba na buli omu ekyokulwanyisa China ye kamera na buli omuntu acharginga kamera ejjule kamera ne zibaako eziri official eza KP ya Nupu ez'abannamawulire n'ezaffe ffenna Uganda buli aba acharginze kamera n'eryana akola kinateekako era ebifaananyi obyerabira ne tutikaawo ne tubayiwa ensangi ne tubayiwa ebutaba ne tubayiwa eggomba ne tubayiwa ne mu bisiko zinayita ntwayise mu bisiko by'eryanto ne gasementi bulijjo waliyo n'abantu naye nga namungi w'omuntu afuutuka mu bisiko buli omu ayaanira nkyowa kyona kino kituliko ki wagamba nti mukwata abantu ne mubajja e Kampala ne mubatwala ku venue gye mugenda yesebo soko mbuulire kino kyali kitya eggomba reception yali etya reception yali kuba ekyenjawulo ekiri ku lalize mujja mukola nti gomba omukulembeze gyazaalwa ekyokubiri gye mwagenda nti waliyo n'ababaka be musimbyewo ate era nga mubadde b'amaanyi ebisanja biri ebiwedde reception yali etya ey'eggomba ekisooka reception yali abnormally massive nti twatwala essaawa eziwerako okupenetratinga otuuka eggomba twalina okola lalizi zezi 3 ey'ebutambala eya Gomba East ne Gomba West ne tukola ey'ebutambala ne tukola eya Gomba East olwannamungi w'omuntu yali yeeyiye mu kkubo wetwagenda ovugira otuuka ku laali ya Gomba West nga saa ziyingidde mu budde wa kampeni bukoze eki buweddeyo naye his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu n'agawo kansulano mu Gomba ku makyankeere mpite mu Gomba nga njolekerewo esembabuli so reception was abnormally massive reception esobola okulemesa emmotoka okupenetrating nga kumbi buli half kilometer gye mutambula musanga abantu ayembedde ku nguudo abaaniiza Kyagulanyi eba abnormally massive naye kyenasinga okugaa message ya his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu bwetwali eggomba ekisooka yakolaga nti akyali ntaki n'ekifo kye yakuliramu kyanjawulo ng'asobola okuwulira we yali ekikajjo we yanoga omuyembe abataka abaabakuza ku kyalo abantu abaali abalungi ku kyalo n'abataka ku kyalo oba n'abaana b'oku kyalo Nakyemere baalimbye n'akozesa ate okukola effujjo ku bannakyalo abantu bamulisivinga maanyi mangi ate neti yawa disappointing awulaga nti ze ndi mwana wammwe era n'awulira yesaagomba mubeko n'omukisa okulaba muganda mmwe gwe mwalya naye ebikajjo gwe mwalya naye emicungwa nga ye mukulembeze abatereereze kuba eggomba ebizibu ebiri mwena mukimanye ekibbattaka obwavu obukudde ejjembe n'obutali bwenkanya bwe tulaba mu ngeri ey'enjawulo so reception
of course eriyo abnormal inakuba ya amaanyi kwa abantu bali baniza omwana waabwe era sebo bamulinde ekiro ekyo kiramba basula mu gombo ayina abantu yasula abantu banaga tubulinde ekiro kiramba tewaliyo ku mbeera yonna yakwekalakasa mbeera ya tiyagasi mbeera yaki okujjako akavuyo akaali emaya ofula olugendo lwaffe olusigadde lwali lulungi enkeera tukeera okugenda esembabule tukira esembabule tulinayo empologoma zaffe 2 empologoma bagiyita Nina Rose empologoma endala bagiyita ayina amaanyi agenkaniddeawo katika ekigambo ky'empologoma kituufu empologoma endala saabawologoma gye tulina ate nayo nga mpologoma nkazi namugga ng'amaanyi agasuubirwayo mangi era twasobola tuwulira ebigambo ti balwashande lwokuba gavumenti terina kyekoledde bantu eyo teyagala kujja tubazuukuse baali baagala tuteekateekawo obubinjabinja okuyibwa kibooko naye ffe tuka tujja kgenda kwa tulaba oba ku bigere oba ku boode oba mu motoka tulina otutuuka tulina okulaga so tusimbula eggomba bantu baali basuze babembedde ku nguudo zonna ezaawo mu maddu nga bonna baliza his excellence oba kyakwenyisentamu tufuluma mu maddu era bw'oba olaba essaala nga tusaba nze omu ku baaliwo owekitiibwa Walukagga Nobyanli awo nga tusaba essaala nga tusibula his excellence tumala okusala essaala ne kansala w'omu kitundu awo tusimbula twolekera Sembabule bantu baali bangi era his excellence abaafuluma ku nkulungo y'emaddu oba ogimanyi nayogerako eri abantu ne tusimbula eggomba ne twolekera Sembabule tuba tutuuka ku nsala eziyingira Sembabule tugenda otuukawo ng'eggaali yokka eri wetulinze obulinzi nga Namugga akunze nga Nina Rose akunze amwayedde okuva e Kampala vale kubye Kampala bannakyalo bokka abaali awo nga tutobala muwendo naye nze mu byonna nasoma ekintu kimu nakyemalira anyigiriza nnyo abantu baagala enkyukakyuka abantu baagala enkyukakyuka demya bagini nti atwaze ogandi Kyagulanyi ajja ne baggalawo amaduuka gaabwe sikunyumiza abeebutanga nabo beekola muno omulimu ne baggala amaduuka gonna ne bagifula public holiday nga bakyekoledde nga bakyekoze namu bokka president amalaga ntuddamu ogaggula tuwulire ebigambo ebitukuvu so public holiday be bagyekolera ne bagamba ku lunaku bwe ruti bagyekolera bokka na bokka so nze mu ekyo nebaza nnyo Honorable Nina Rose ne ttiimu yaffe yo ne ya Greater Masaka bakola omulimu mulungi ku lunaku olwokubiri yes deployment yagezaagongako okuziba enguudo ezimu ezituusa ku bibuga naye neera his excellence abaga njagala mpitire ddamu ezo enguudo embi zirabe mmanye we naatandikira naye deployment eyo bagamba mukola fujjo kubanga ne balala tetugirabayo muno ndo deployment etubaako buli wamu ofife tukiinaako lwaki mmwe anedda awanti omanyi ate bagende waani bakumba mukulembeze wa ggwanga ddako bakumba mukulembeze wa ggwanga tebasobola genda wa Munyagwa bakumba mukulembeze wa ggwanga ddako mukadde wange Munyagwa mwagala nnyo mukwano gwange nnyo musaamu ekitiibwa kankomaawo mugenda Sembabule message era esigala yeemu ataake Sembabule akayawukanamu maama jukira maama twali naye maama n'asooka abalamusaako mu lulimi lwaffe sooka ombuulire era n'abaga nti ffe tuli basosoze ga National Unity Platform oyo n'abasigamu omutiba omukyayindi tugenda kujja tubagobe ku ttaka oba tubatwaleko ebyammwe nga tetugobanga mukyala waffe yakyatutokozeza kaki musinziirako okutwala maama oba butamutwala gumuyita maama maama first lady aba n'emirimu gy'aweereza ku kitebe ne ku Love Beach kwa ennaku zino yaddukanya emirimu so bw'aba atufisiza kadde naddala mu bitundu ng'ebyo tuba tulina otambula naye kuba message ennungi nnyo naddala abaganda baffe abo kuba nakyemalira ne bakajjajja tabe balina ekifaananyi kye balwanya nnyo siga National Unity Platform ffe tuli basosoze naye ffe abasosoze maama saabawandiisi treasurer waffe Madame Ole tukamushaba deputy waffe lope baba bonna bantu baffe so kakati nga kyekifaananyi kyetugezaako okulagabana nti Uganda gye tulwanirira empya ffenna tugenda kuba twenkanankana nga adde tebakuba mulimu lwa nnyindo yo oba lwa ggwanga lyo naye nga bakuba mirimu lwa busobozi bwo merit nga butaagala kukola bokka bukola ki bwe buyinza okukusalako naye nga ebisigadde bakuwa ebirimu olwa merit muve Sembabule tuve Sembabule tudde eryantonde bagezaako kwagala katemba bawambye ebizindaalo byaffe na biki naye ffe tubalobadoba style mobile sound neyingira ne tuzivuga ne batusula wansi mu kikko kumbe
batuyamba kwongera kunga eno mbyalo yona ne mu nsuku gye tutayita ne tutuukayo. Namungi w'omuntu wamulaba. Namungi w'omuntu yali w'amaanyi. Umane mpi waffe eri Antonde n'akwata omuzindaalo n'annyonnyola president embeera zonna n'obutali bwenkanya abantu bwe bayitamu. Ekisika abantu abo. Bwagazi bwa nkyukakyuka bwe baagala bwe balimu. Okunyigiza abantu kwe balimu, obwavu obutali bwenkanya, ekibba ttakamu ebyo ebitundu n'okunyigiza abantu kwe bayitamu. Obalaba kuba muyimbi. Babyogera ekyaddondo n'agenda bakuba n'ebitundu 7 ku buli 100 ng'alina obululu emitwalo 2 n'ekitundu nga abadde amuyita omuyimbi alina 10,400. Ne bamuyita omuyimbi 221. Balina okukakwatamu ekkololo omulangirira. Bali okwerangirira. Naye ng'omuyimbi yabawangula. So kino kisuka ku buyimbi. Kati ate kino nno tuli bakambemukko kwa nno. Mu paati yaffe ya protest vote. Erimo kanoonya kyetuni mukola, erimo kalonda kyetugenda okukola, erimo kakuma kyetugenda okukola, naye ate erimo kabanja. Okabanja tugenda kuba bakambwe nga tubanja obuwanguzi. Kana kanyulo k'okubanja mwataddemu kaaki mwakitegeddeko nti nno. Osula n'omubbi ne weebaka n'obulizaako. Genga osuze n'omubbi oyinza okwebaka n'obulizaako. Lwaki mugenda mu byekibbi bye mumanyi? Fumanyiza excellence oba Kyagulanyi Ssentamu alina akayimba kayayimba ennyo kannyumira. Kalimu paati nnyingi ezinyumira naye kantu kanjogereko emu. Labisa ba bad minded. Tutusooka kukulabisa. N'abadde bakutembeeta ne bakutegeera. N'olyoka obanja. Ne tulyoka tukutwala emisindi nga tekyalina omwakusaasi. Muyingira Lyantonde ndowooza lyerimu ali ku Mbalala Road. Yesebo. Era wali ndowooza junction egenda Kazo Kiruhula. Kituufu. Tuyingira Lyantonde olunaku lwali lwakubiri. Laali of course yali massive kuba twakola Ssembayo ne Lyantonde. Olunaku olwokusatu nga tulina okugenda Kazo ne Kiruhula. Soko nsigiye ku kifaananyi kya Kazo Kiruhula kuba nalabye nti Nuupu mwavuddeyo ne mu stage ng'abantu bamwe n'emiggo ate bakuba ab'NRM. Kakati okusinza ku mawulire ge bagamba ofuse nanga amangu ago mugana nge ate gwe mbadde mpangana naye. Adi oyagala fuuka mwami enango mukadde waffe oyo ensi erina ekifaananyi kyamulabiramu sandi akadde nawe kikulabiremu mugana wange. Nyulira njogera biki bye nawulidde bye mpulira mawulire. Kakati kakugayiza emboozi bulungi tuva eri Antonde tutwalize excellence bula Kyagulanyi Ssentamu yasuze eri Antonde mu ttawuni. Of course abantu nga bawulira nti omununuzi w'eggwanga atuuse. Hoteri kiro kiramba abantu basuze bali wabweru bakuba ngoma na kusinza. Ng'engoma evuga bubuzi basanyufu. Kati nga bomanyi Kazo ne Lyantonde Nakyemayira gy'alina amakanda. Ate bambi abanyunyuuse tabakoledde naye abasibye ekitimooni n'agaggawazaako abatono. Abanyunyuuse tabakoledde. Naye balina oluguudo olulungi. Abasibye ekitimooni. Balina amasannyalaze ago gonna agateeka kukuuma Namulondo ye. So sigamba nti gaabano abantu. Kati bano bonna basena kugadda wa mukulu. Sekate yaliyo. Olw'okuba abanyunyuuse talina gy'abakoledde ate tayagala abantu kujja babuusa. Bakajajja tabe ne bagezaako okwagala okukola obubinjabinja bwe mwalabe nga bugezaako tukolako effujjo. Never is excellence oba Kyagulanyi Ssentamu atugala tubeere non-violent. Era wentwalira guno omukisa okugamba baganda nga avuga antundire mu kamera. Muganda ye gwomuvubuka yenna ali eyo. Gwe baasindisa okukola effujjo. Ekisooka is excellence oba Kyagulanyi Ssentamu ssemateeka wa Uganda amukkiriza okwesimba ku bwa president kuba constitutional privilege. Yes. Ekyo kimu. Ekyo amukkiriza campaigning abantu bonna waayagala. Nga bakkiriza Mwami Museveni n'abalala bonna. Mu ggwanga lyonna. Mu ggwanga lyonna. Ekyokusatu. Gwe wenna gwe basindika okukolera effujjo. Weebuuze ku lwaki abantu tebasindika abaana baabwe n'abazzukulu baabwe. Lwaki basindika ggwe? Feesi y'enkya erabika obeere saddaaka gye bagenda otwala eruzira. Lwaki basindika ggwe okole effujjo? Olunaku lw'enkya mu Uganda empya natulira avubuka ate abakola effujjo bali myaka 22 omuntu abasindika okukola effujjo ali myaka 9 oba 8. Ani ali mabega waki? Omuntu oyo agenda kuleka mu nsi ne bano bakozeko effujjo. Gwe goyita Geno gwe tugamba omukulembeze w'eggwanga lino. Yali mabega w'ebikolobero bino bitugamba. Andi abazungu balina enjogera egamba the buck stops with you. Olunaku lwa leero ani commander in chief? Geno Museveni. Ani CDF? Muhoozi. Era nga out of reliable sources yakulira yali in charge of security y'eggwanga yonna. CDF ne commander in chief bonna muli ba family emu. Bemba musobola okutoletinga abantu okujja bakole effujjo ku nkambi emu oba endala bwetyo. Ate ne mutaswala ne mukkiriza aboogezi b'ebitongole byammwe ebyokwerinda
bave bogerere ekintu kye balabira doma easy access yatuka kamera yaffe ekyokulwanyisa tulina muntu nga ne kamera zonna ezensi zaabo bakutte nga bakola effujjo ne mutaswala vices zino mukole effujjo mubakyokozza mubakozeeko effujjo ne bagana obaddiza ate ne mutaswala vayo ne muganda be bakoze effujjo zeno yulio baka mbadde mpeza wagana nti banaite mukemebwa Oramaijo nina ekintu kye nalabyemu watya nga obukulembeze buno obweno wansi bulina kye bustaging okulaga omukulu eri nti eno nupu teyinayo buwagizi ekimu ku bintu byemanyi Museveni munafu mu bintu bingi ekimu ku bintu byemanyi byatera okuinvestingamu ye intelligence bwe batesobola kukizuula nti munafu era nga tesobola kizuula nti obubinja bwabakajajja tabaagala omukulu sente buli wali buteeserese bayaye then awasimanyi kiki babaliko ku Focus TV okyaliko era gyolaba nkujjukiza okusubscribinga nkujjukiza okugoberera buli lunaku okulaba nga ofuna updates everyday tujja kuwanga updates buli olaba notification tubaako ekipya kitukuleetedde omulabi waffe oweri weebuuza nti nnyinza kuwagira ntya Focus TV ogera giwagira mu ngeri bweti tulina company number eteekateeka emikolo era nga we manage events tukuwa photography videography tukuwa decoration cake wamu ne entertainment so gwe tukoneko enamba kweziri ku screen tunoonyeeko tuwe budget y'omukolo gwo tuyoke tugutemere nga bwe gulina okubeera oni baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply eriyo yayagala enkoko oli wa hoteli bana banjo kyakukubo oyagala yakulyako waka banonyeeko era namba ku screen kweziri babe nga bakolako bakuwenko eri fresh era bakuyigiriza n'okulunda enkoko zino ez'ennyama zibayita broilers Maijo sebo tubadde tukyali kazo gye mwakubidde abantu embooko gye batukoleddeko obutali wenkanya naye ne baswala ukanga ekisayi ekijjudde kuba yegeza okuleeta obuyaye 20 bukola effujjo ne tubusinga amaate ne biggwa nga kazo walabe ekyabadde kazo walabe ebifaananyi nije babadde bayita emeka waabwe abantu banyiivu obutali bwenkanya abulaba waliyo ka video akatambudde nduza kasaawa nga 3 ku makya nga balaga ekisaawa ekikalu mbumwe mujja nabo okuva eno mu center bajja babagoberera ne mujjuza mu kasaawe mbamulaga ati kakati abe kibatabanya kiri kimu emize gyabwe gyosomba obwana bw'essomero obunywa soda bawoza ne baffe bwekiri ffe teri gwe tugulira soda bantu beereeta bokka olw'obwagazi balina eri eggwanga lyabwe n'omukwano gwe balina eri excess Kyagulanyi Ssentamu kakali bwe baalaye nga byonna tebibakoledde baintimidatinze abantu batisizatiisiza abantu baladisi sanga yeyita bameya b'omu kitundu batisizatiisiza naye baganya bawulira nga bwe bakikole wannabbanja lwe yabagala basigale waka ne bagaana ne bagamba omukalukalu tajja buseera omanyi kye baakoze ekiro natandika okuzinda ebisiro byonna buli bamanyi nti waliwo wanupu yasuzeewo ne batandika okukola effujjo ku bantu baffe era abantu baffe abasoba 20 bayoleddwa bakaggwa ensonyi abo nga ne kamera zibakwata ne bagamba ate bali be bayodde be bakubye bano naye nga noli be babakyokoza naye ekisinga okunnuma abantu basindika okwogeza ebyobusiru nga ebibavubuka bate bali myaka gyaffe balina obudde ku nsi bungi naffe okusinga bwe balina n'abo basindika okwogera ebyobusiru onaasonyi okyogera bwe naye ge mazima ko mulimu ekirungo tulina kirimba ensi yona yadde kyakyadde ku kamera so ekyabalumbisiza mbalala ku hoteli kukwata abo abakoze effujjo ekazo n'ekiruhula nedda sebo kutukolako effujjo nakongera kutisasisa jjukira byonna baatukozeeko emisana baali baagala osiga ekifaananyi kyagwe talina buwagizi wa kiruhula nakazo batisetise abantu baleme kujja abantu ne badifayinga ekintu kyabwe ne bajja era ne baaniriza Kyagulanyi mu bungi kati ngaye bagati omukalukalu tajja buseera lakawo kali tunaabuuka ensonyi maaso kati balume n'embisulo gye bali nti muba n'abavubuka tebalonda naye ati kujumiza negamba ku voters register 75% ku bantu abagiriko bavubuka kitegezo n'aba propaganda alina kino nkiriza obagana ndi omu ku bannayuganda bakkiriza nti Kyagulanyi awangula akalulu k'obwa pulezidenti akawedde twagala bugayazi ku mpagi ya Kabanja Maijo ekyo kinkakasa otya nga ku bakulembeze oba ku ba MP 5 MP tulowooza nti nno abalondeddwa abantu bakitundu ekyo era bakkiriza mu pate eyo gy'abavuddemu
nga mwaina namba y'abantu 57 bokka ongamba otya nti yawangule kankuwanguyize kanku example nungi Buganda kanjeke mujagana ekubidde nnyo Busoga sub region ani yagiwangula okusinza ku byabakama Museveni yawangulayo Busoga sub region njogera Busoga sub region Busoga nga yo Bobi Wine noje ndi balangirako mbaka form Biden tibakutika gwe balangirira so buli mbeera mu system eri unjust okuteeka akalumu box kirala n'akalulu okajja mu box bakulangire kirala kwe kwongerako wano kati obuzibu tulina buli bumu nakyemalira bakandidati be bavugira n'omusimbi n'emmundu bala DC ba DPC bonna bakolera bo kati nga ffe tuli ku mwoyo gwa ggwanga era bakandidati baffe bangi bali eyo bawangula naye olwokuba baali tebalina musimbi tebalina mmundu akatono ke balina kati kabasobozesa kwesanga amanya ge nga galangiriddwa kwanza nane genda beyo ng'omuntu omulangira seba musawo bukadde 10 oba 2 kitegeeza nti mufuna mpola oba omusazi obulago maije kino kye tulaba abantu abakwatibwa bemugamba bawambibwa biki tetutuuke mu kalulunga nupu tekyalina muntu agironda anti ekyo nakyo paati ya revolution omanyi revolution bebe naayimirirawo waliwo ebintu ebisooka ogibukiriza twagambanga abantu banemimire twerwaneko baganda bafe abasuubuzi nga bagayaala mpaka walumba ezaayo yabalumbi omusajja neyegabira omwala ngaakozesa omukono gwe ogwa ddyo n'agwegabira mu kkono omusajja atukakozesa mukozese amataala ne gasenda emaali yaabe kati bali mukabira bannabyafuzi luyadde bagoba nti mutuviire kati nekino nakyemalira kyakola okujjanga addi bwe nkwata mutaani wo ne musiba mu kkomera oyagala nnyo gavumenti oba oyongera kusaba nakusabirira egende mutabani bwasobola ova mu kkomera fosi kikwasa obusungu kati nze muntegeera yange nsubira buli lwokeera ku makya ne bakwata n'okwata bootakkaanya na mu byabufuzi n'obasiba bano batulugunya oba toyongera abantu babeetolodde mukwano kwa buli gwosiba alina omukyala alina abaana alina mikwano gye alina famire beemwetoolodde omu ku balwanyi bamwe abadde alina okulabikako ku kkooti olina update yonna Waiso Nvumbira alabiseko ku kkooti naye nkyalize kukola omusango ngenda gwakola nga alabiseko ku kkooti kale kozola kwa okwata Waiso Nvumbira atalina ku parade n'omusiba abantu emitwalo n'emitwalo bamugoberera era bamulaba oba bapereza bakwagala oba bongera funa bukyayi gy'oli ebintu nene bino biraba byabulabe wewe kwa revolution ezimu zigwa zirimo okuyiwa omusayi abantu bebaako n'obusungu obulumi ose twatwandyewaze ng'abakulembeze naye abantu abamu ne bateewulira kubwewala ekintu ekyakoleddwa ekyokudeployinga abantu n'emiggo okukuba abasayidi endala kirekawa eggwanga lyettu Uganda naddala mu mawanga kuba ndabanga twolekedde okukwata ekkubo Libya lyakwata oba Sudan bwe tutaakikoleko bwe tutaakole ku mbeera eyo embeera y'amagaaligaali bwe tunajingiza ebyobufuzi ne bazanyiza excess oba kyagwenseetamu ne bafusoja bonna yabadde nabo beekomyeko nabantu batusomoze ekyo baddira naye kati just imagine senga eggaali kyagwanja yabadde nabo yasazeewo okuddira abaana abo baate balina obusobozi obujova paalinga revolution zitandika bwe zityo eruwuuka byatandika bitya musirusiru ku getting excited n'akwata twiga n'akola ku mmundu n'ayiwa laale nevaako abantu okufa n'eggwanga lyonna okwaka omuliro naye ekintu kye wali osobola okuleka ne batula ne boogera mu ssaawa emu ne batambula ne bagenda ewalala kati bwe bwe tukola ebisoomooza ng'ebyo ojja kukola ensobi emu ejja oviirako eggwanga lyonna okwaka omuliro ne gavumenti oluusi gy'obadde okuuma ennyo bigwe ng'egudde bigwe ng'oluusi gwabadde akola effujjo gwasigaddewo kwaba nababatuma balina ennyonyi balina n'obusobozi obudduka ng'embeera etabuse n'abamukumu ebatuma tebulina busobozi bwadde obusuuka district senga embeera eba etabuse tekiri tribalistic ekibaddewo kino kugamba nti Tageza najja ababuyabuya ababisi mu bwongo abalowooza nti banaakola ekyo banaasanyusa Museveni bakikola naye tebamanyi kyabulabe kiki kye bagezaako kuzimba kyobanga abakola ekyo babuyabuya babisi kyabulabe essaawa zino olumu ku ntalo ezikyasinza okuba embi tutalina kulwana kuddamu lutalo lw'amawanga kyovanga ffe tupreachinga unity tutambula ne tugamba ne tuzze embalala
namwe abembala tuli balina ku keke yaffe namba 2 mu kibiina Ssabawandiisi wamu first lady wamu lwaki ate tuba tutandika tubanyisa treasurer wammwe Basasi Marvin bonna olunaku lwa leero olabye ebibaddewo ebigenda mu maaso mu campaign eziri waga Sironko Isingiro mpa ku update eya kibadde kiri kitya sofa reception nga bulijjo what is this uniquest way oba what is the unique factor eri mu gundi ye Sironko Isingiro physically sibadde eyo kuba bali nalale kololo jenila kubako byengendo maliriza ate nga tulina oteekateeka kapenza Ssabawandiisi w'ekibiina kuba official the week ejja tugenda kuba tutandika kapenza ombaka waffe wa parliament wa Kampala Central nezaffe za local government so mbadde no kuba keno nenyigire mu nteekateeka naye online ngoberera reception y'abaana Uganda ekyali y'amaanyi batwaniriza mu maanyi tebakkiriza kugenda na intimidation kuba batukolako effujjo intention yawe yazimba kibozibozi scaling ayo bantu kujja kukwetoola gye tuli naye buli lwakoma otukolako effujjo abantu bongera twaniriza bantu bongera tugobera buli tulaga so Isingiro era tubamusaidizeeyo weekend eno na his excellence agenda kuba mu Western Uganda enkyali mbalala ofule bwe n'abasobodde nyiza okwekoonako embalala enkya n'enkomawo nange nennoonya akankwate his excellence nkulabyeko kulariziza national unity platform ez'obukulembeze ng'ogyeko excitement eno abantu gye balaga biki abantu bali ku ground bali kiki message zino bazifuna nga baddala bazitegeera oba bali kuki twagala nkyukakyuka twagala ki bategeera message gye mulimu mu kutambuza bannayuganda kanyogena kino batusooka ddaffe abakulembeze batuli ahead mu kutegeera eno message batuli ahead mu kutegeera eno message era abamu tubatukyalira n'ebintu mutulinza kwa muba mukyagala mwogera bino byonna wewe nawe n'abagamba nti mutulinza eyo teri gezi nga kiki bategeeza temugenda na mukalulu nga bagala kuba panya ogitegedde so bino byonna nga bwe tubirabye kifaananyi ki kyoyinza okusiigira munnayuganda alindiridde ogenda nga 15 January ogenda mu kakungunta okulonda kiki kyoyinza omusiigira kifaananyi kyoyinza omugamba nga tuwumba ekisooka njogera mazima nga seekwese obubonero bwonna obuli obutulaga ennaku zomeze 15 teri kaluka amazima na bwenkanya ekyo kimu naye twagamba nga national unity platform tugenda mu protest vote erina empagi 4 ate zonna nga zitambulira wamu bwe tusulako empagi emu tetulina buwanguzi empagi esooka yakkanoonya tukanoonye ku mitendera gyonna ku levo y'obwa president ne ku levo z'awansi zonna tutambule nga tupeereza bannaffe lwaki twetaaga enkyukakyuka erimu protest y'okkalonda ng'omutendera namba 2 ku lunaku lw'okulonda manyi bajjagezako kwagala okukola ebyekiyaye twekunge tuveeyo tulonde mu bungi eddoboozi lyaffe liwulirwe tetukoma mukomi mu kulonda tetuvaawo yempaji eyokusatu ey'okukakuuma tukakuume nga tuli ulizi nga tulaba buli kigenda mu maaso empaji ey'okuna nga yesinga okuba enkulu kuba yeggalawo byonna tubanje obuwanguzi bwaffe oyo yenna alowooza nti ogenda suula akalodde wakaweebake enkyukakyuka ekusange mu buliri sagala nkuwe false confidence kiyinza okuba ekizibu ezo empagi 4 zitambulira wamu ye revolution gye tulimu zezo empagi 4 zigenda gigaidinga bwe tubuukako emu tewaba buwanguzi obadde mulabi mulungi okuva gye twatire tuyinza kusukkawo wano majo naga njamu wa buli week nga tuwa recap eri mu campaign ez'ekibiina kya National Unity Platform era ng'akuwayo engeri ki gy'abitunuulira nagambye kansala era afuna card eya kolofo saawa yonna alindirira oba oliawo kubanga muwa obwesige mumusindike abakiikirira ab'ekkololo tuyanzizza update zotuwadde mukama atusobozese ne wiiki ejja era otuddemu ajiwa mukama wange for now mubeere bulungi mweraba ku subscribinga ku Focus TV bingi